nze bagende bakole ebintu bibiri basookere ensambya gye beerikodingira nga bakuba bali babetondere kuba nsambya so obasako omusango oguli civil nsambya so obasako omusango oguli civil. This is just criminal. Eno nsonga ntono nnyo okumala babage bannange tusaba kisonyiwo byaliwo bwali busungu mutusonyiwe. State jakulaba nti bali remorseful bamale bagende ewa Archbishop batwalire enkoko olw'okuyingiranga business ze basobola n'omutwalira enkota z'amatooke 2 n'enkoko abafaaza bawoomerwa nnyo enkoko bamugaye ow'ekitiibwa Archbishop tusonyiwe okuyingira bizinensi zammwe okitegedde ekyo kigwe olaba bate baabate atunonya solution olabo bate baabate mumukyame wali mu katale Archbishop mugulire enkoko 2 n'enkota z'ettooke muge Archbishop tetuliddamu kukuba abasawo b'ensambya era tusonyiwe okuyingirira bizinensi zammwe. Esimu ziyitingane emisango gya Uganda gya masimu ndabye fulufigaga nze nyenze adokolangani in this case kati olwobwogenze mulowooza ati bwe mujja ku kooti omulamuzi ajja kubalaba ati mwerimba. Stop lying yourselves and face reality. Ebyo byonna muli mu birooto omayinza ababuulira amazima nze oba munjagala oba munkyawa I don't care. Ebyo bye mubeera ku makooti ne mwasamiraawo mwerimba era omulamuzi ajja kutuulamu bye nabagamba ku Haji ne Hajati ndoza kati mulaba ebintu gye bigenda bye nabagamba ku Haji ne Hajati saabibagamba era mukubisiza amasaati ng'abatasoma free Haji equality for men. That's being stupid. Era buli musiru kye yandikoze mukoleyo ekintu nga n'omulamuzi takisuubira muve ku kooti okuleekaanirawo bye nabagamba ku Haji ne Hajati kati gye bisembedde Haji tebamuzizaayo maye muli basiru ate abasiru mulowooza mujja tutegeerera ebyo bye mulimu twabirimu ebyo alien skin byali mu twabirimu okwo nze mbibaddemu emirundi mingi baasi bayisima nga wendi era nali omu kubeeyimirira Isima baasi basipapa nga wendi abeni alonge dafu so kati ebyo si bipya wano baasiba omugenzi Isima nga amwalawundi era awo amasimu ne gayitingana ku musango gwa Isima amasimu gayitingana nga abamusiba balala abalagira omuta balala. In fact Isima baali bagenda musiba emyezi 6 naye my lord of justice esimu gye yava wano mu Uganda esimu ebeereemu yemala omusango one phone call Isima baali bagenda musiba emyezi 6 akasimu tiriri yes omulamuzi n'akyusa olulimi according to accused verses that accused article number 1 of the constitution as the president says in law Isima granted bail. Nendulu nezivuga nenga negotiations ezali awo zimanyi buza Kasuku ajja kubulya ka negotiations ezali nga basibye Isima todda mukola kino todda mukola kiri bino biveemu kati nze nzije negotiation gozimanye zibeerawo kino kiveeko kiri tokiddamu weeyise bwoti nze sibisobola kyovola abawe biri sijjaawo so naye nga ketusabe aveeye ajja kuvaayo but sikati I think negotiations zizino eziriwo 28 bayinza omuta ati kati omusango gwa institution zi gwava kwali eniskini n'abasawo kati gwa institution ati emisango kati giva kugwa abagukoze ne gudda ku institution
Catholic Church eri wali Nsambya Hospital under Ministry of Health. Kati right now alien skin tachalwana n'abasawo. Waliwo zi institution kati zikabejja. Zika how dare he? Oh, yeah. Kati institution. Hey. Kati nga President Museveni bamugamba mugaba Katuliki mbu banyivu gwana mu obululu. Musawo kati gwa minzani. Tewetekanga ku minzani. Kamilioni yagabu yomwayi na minzani ye. Kati lutala ni yani. Gola bikosaga eno government yagala bululu. Nayenga ketumusabire ekizibu kya komera nze nditya bana ntye komera ya rabbi yejini ya oyogera bwotyo obadde anjogere ntya nze yamusiba bwali eni skini yakubeererawo abeererewo n'ennyoko genda n'ennyoko amubeererewo Junior yiwawo omubiri nguyiwewa nawe kukyolabirako ddala mukuba mutya abantu ne mwerecordinga mwe mwennyini mwabe wako obujulizi kati okuba otya omuntu nga wokwata video luyale ebyokuvuma abantu tebijja bayamba emisango sijja kuvuma sijja kuwemula misango lulimi lwa mateeka the accused versus the accuser Aite ni musango motono ngoli ruzira. Okuyingira komera kyangu nayo kulifuluma. Era te waba kulimbanga toyingirange komera ngo osobola. Okuliyingira kyangu nayo kuvaayo. Mwe kizibu babalowooza seza bana abasiru nti okuvuma abantu mukiyamba gwe bakutte. Mufune ba lawyer. Ebyo okuvuma abantu tebijja bayamba n'okuwemula. Okuvuma eddwaliro ly'Ensambya tekibayamba. Era wabawo musiru abaga bomuvumenye eddwaliro ly'Ensambya you are idiots. Ekyo kati tekikyabayamba. Nsambya si yeri mukomera. Alien yali mukomera. Bwe kuba mupiira Nsambya ina 5 mwe mwina 0. Goza Nsambya izo kujano mbu mwevume. Omwe mulowooza mbuli lutalo lugwera ku social media. Ziri institution zimanya amateeka. Oyingira awe dwayo ne baizo kuteeka kawe misango malicious damage to property. Trespass. Ngulia uyasamiride. Omanye omuntu atamanyi teeka. Osobola okwasama wano noyogera byoyagala. Ngeteeka terina kwata. Ezo kikubuuliridde wano oli waddemba okwasama. Era abasama wano tebagala alien. Bamukozesa funa views na shares. Tewa abasama wano. Just bagala mbaba wane. This is the truth. Bobo chasobola ku negotiate atoyingirange komera. My brother komera telivikamu. Abalamuzi bagenda mu luwummula. Kubanga asibali yeni ayagala abeereyo. Mpaka abalamuzi badde mu fedu. Abalamuzi bagenda kuwummula. Kati bula koti egamba 28. Egambe 5 manya area pulling strings attached. Jine misango jola bali wabagiteka mu sente. Nga nakubuza lera abasibali ni bebani tobamanyi. Golaba charge sheet sibanyi olaba ba complainants area gwe yasasula ebyesimu azolo alero mu court. Ono mwami agamba nti yamubaka simu nga talabiseko lero. There are people behind. Ngaliko yekka ogugwabadde gwe simu ne baganda mu wabeiro kwogwo ne bamuleta ko emisango emirali esatu eriko assault 3 era kwezo assault 3 nazo zirabika nti ngumu nnyo kubanga kigambibwa omulamuzi agamba oba state agamba bali be bakuba bali bubi nnyo okitegeera so ono mwami era n'okuvaayo 28 mukisa nga bolabe enkuba bwetonnya mu desert
kubanga bebakuwa bokati bana bakujja mu kooti ate tebana bakuona basobola batya mumuta si papa bwati bwe yagenda n'abasigadde so bana bakyalowooza nti gakyali mabaga tebanaba alekera awo amalala ne gurupu ye eggwanga tesobola kubeera ku bunkenke ate Abannayuganda nabo abamu beetegereza amateeka bwe gakola era kyova okwogera ekya Haji tebamuzizzaayo omulamuzi anti taliiwo ozanya ne Uganda omusango gwajo omulamuzi tazze nze nabagamba era nabiri munaana omulamuzi taliiwo omusango gwa Haji ompulira bulungi nangamba oyo Haji nina a big person by the way nangamba goza lwaki ebintu bya Haji nze nategera gye binaggwera nze ebintu bino mbimanyi kati omulamuzi leero talabiseeko tazze ku gwa Haji registrar agambye babongeddeyo mpaka nga 2 oba ne bagamba nti in case baba omulamuzi abaddewo asobola ajja muyita before nga second era nebyo alien skin tebasobola muta gozanyisa government omulamuzi kyokoyiza okusanga omulamuzi alina woteri gyalimu yebasi aneje kugamba ekyo ebintu bya Uganda mbimanyi batugambako nina omusango gwe nalimu ne batugamba nti omulamuzi taliwo namusanga ku beach omulamuzi namusanga ku beach ng'alya byannyanja ne family ye ate katolooze gye musango ye tebeera important tebakwatako babeera eri mu byabwe era lindo gwali ensikindi bajja mu mugamba omulamuzi tazze bajja muzza mwaka gujja ate nze Abannayuganda bazanyisa amateeka agamalala tebagaleeta mu Uganda tebagaleeta agamalala ago bagakumalamu bulungi era Junior omulamuzi singa olaba engeri omusango gumaze time nene ova ku muntu bagambye wakyaliyo 18 state agambye nti alien skin bamuvunaana n'abalala 18 abakyawengezebwa so tebasobola muta nti wakyaliyo 18 banne ba alien skin abakyanoonyezebwa so police ekolechi state yagambye omulamuzi nti beetaaga time okusooka okukwatagana ne police n'okukola ki nendoza ne IO okusooka okufuna bali so kitegeeza charge sheet ya alien skin ekyaliko abalala bawengezebwa kati jo bamuvunanye misango ki bamuvunanye omusango gw'essimu ogwo gwasoose ng'alimu yekka mu kaguli n'agwegaana awo nasaba bailo ne bagimumma ne bagamba tebasobola kumuwa bailo nti ne complainant mu court talimu balinga omulamu state ayinza akubye ebituli mu reconciliation letter gye baleese nga bagamba nti bo baatula ne complainant ne babikwasaganya state n'abagamba kijja kityo okusanga ku file eyeva mu IO eya police additional statement ya complainant teriiwo kati state n'akubamu ebituli mu ekyo alien skin agamba immediately omulamuzi abagambye guno eno case njadi janinze yesoose mpaka complainant musomoninge complainant ajje mu court ate ajje mu court akonfirming nti ebbaluwa gye muleese entuufu emisango ebiri ne baddamu ne bamusoma n'oyo munne Julio ne babavunaana awo emisango ya Nsambya weeyingiriddemu nawuliddemu akabadde kakoonagana nti bakyanoonyereza omuvubuka oli eyafa accident nkugambye era gwelinda bali kumira mulaya banamala baleeta omusango gwoyo omuvubuka eyafa bamuda soko olinde kakyako koyogedde wabaddemu akalinga akagamba oyo nga gundi ayogera state nti bakyanoonyereza poliisi ekyanoonyereza n'omuvubuka engeri gye yafaamu nti so bwe banaamuta alien skin bayinza okutaataaganya ki okunoonyereza awo ne bakola ki emisango esatu eya authority ya Nsambya hospital omukyala gwe doctor gwe bakuba akyali bubi abona bwe bakuba Nsambya omukuumi naye akyali bubi nako ne bakakoonamu so which ate ne bateekako ne kali nti 18 batanoonyezebwa ku tiimu ya alien skin n'akwata mu kyenyi ssebo yakutte mu kyenyi n'agamba ndowooza kino kaweddemu so kati imagine Junior ensonga bwe zityo nti osaba bailo tebasobola kuwa bailo nga bali abantu bali bubi ekisooka mu mateeka tekigenda soboka ekyo ekyokusatu mbadde pleader wa court ne bagundi ba lawyers ba alien skin badde basubmitinze
bakita bati okuyimirirwa batadde okusaba okuyimirirwa omulamuzi Beiro gye basabye state n'omulamuzi bakubye ebituli mubaze kweyimirira Alien Skin ntabo bennyini bayinza okudduka abaddeko w'amaanyi ali genuine yabadde alinga brother wa Alien Skin ne maama we abasigadde babakubyemu ebituli obujulizi obwo kitegeera babukansolinze okitegeera so gakyali mabaga era mugenda kutambula ku court ate nalabya abamu abantu abamu abo babiteeka mu Bobi Wine bimukwatirako wa gundi entuufu ebadde wali mu maaso wakati wa pleader wa state attorney n'omulamuzi ne balooya bagundi abo bagezezaako kyonna ekisooka ne kigaana mpaka era bamaliriza ngaawo omulamuzi n'asirikamu katono nnyo n'agamba tewali kira kyakwongerako nkwadijani nze mpaka 28 kati wagenda muleeteranga omulamuzi taliiwo ojja kundabira embaga tebasobola basumula kati tebasobola batakankubuli bajja mukulaba okuko obuzibu bwavaawa na kirabika ku analysis yange ekisooka kya byonna ono omwana bamusiba ekisooka olwa ganga eyo olwokuba nti balinamu information terinza kuba ezzenga etuusa abantu bangi ku bulabe era n'ekintu ekyobutaleeta bacomplainant mu physical bakikoze kiyinza kiringa kubanga kyakoleddwa kigendererenga okutaasa bacomplainant obutafuna buvunye nga bavudde awo nga bagenze ekintu ekyo yinza kuba bakikoze kigenderere bacomplainant obutabaawo mu kooti physically kubanga tiwali complainant abadde waawo naye file zibadde kweziri okitegeera so kiyinza kubanga kyakoleddwa okuprotectinga abali from physical harm eyinza okubaterebwako abawagizi ba Alien Skin nga bagenze ekyo njagala okitunuulire nakyo kiri awo wanga wamatubaddewo complainant yenna mu kooti yes file weziri yes kitegeera nti of course baba protectinze bali mu mateeka baba basobola kulumbibwa kati olaba nti coincidence tokiraba nti ekyo kikoleddwa kibadde kiri intended okitegeera gwe tokira nti kibadde intended so by all means nga bw'oyogedde waliyo abanene abali mabega gaki ga fayiro ezo fayiro ate emisango gya Alien Skin gikyajja kubanga bakugambye alina 18 abakyanoonyezebwa state bwayogedde bwasomye fact sheet eyo kati balina okusooka kukwata 18 ate n'akonako ne kali omuvuka yafa atya nti poliisi eri mu kunoonyereza omuvuka yafa atya kubanga gwe Junior kankubuuzi wali olabyeko video yonna oba akakilipu konna buli accident bwebaako ne bwobanga oyo ekidomola kyokyeza omuntu at least wavaayo ka video ne kalaga nti tubadde waka ekidomola ne kikwata omuliro gwe wali olabyeko ka video konna akalaga nti emotoka yateguka netomera ekisenge ne kigwa oba omwana kisa emotoka yamukoona golowooza wali bayite balina amasimu agasobola kukwata bifaananyi ewaka gwe lwaki akaka video ke bakwatira mu ddwaliro bamale bakafulumye bo bennyini kigendererwa ki ekyali mabega w'okufulumya video eyo ye lwaki tebatulaga video nga bajja nga bw'obimanya e Uganda batuta omulwadde bamutadde mu motoka at least kankubuulira abaana bandize nga bamurecordinga naye awo wonnaawo tewali n'eri emotoka we yamukoonera bagambe nti emotoka manya yamukoona mu kifuba manya katono kali katono nnyo manya Junior tuyina proof tetuyina kintu kyonna ekiva mu compound ya Alien Skin ekyali kiragibwa public obanga bo naye balina aka video ke bakwata mu ddwaliro ekirala nze kyenkubamu ebituli okubanga olese omulwadde Junior n'atuuka n'afuna akutukira awo omuntu ekisobola kutta omuntu ne blood clot emutta kubanga waliko omuvubuka omwabeera wa Alien Skin yagamba nti ekyuma kimandigadi omwana kyamukwatako bukwasi katono nnyo mu kifuba ne baba ayinza kubanga ne blood clot eyinza kubaawo anytime naye bo tebakimanyi bwe kityo so bino ebintu bikyalanda abali mabega ga Alien Skin abamu tebabamanyi abantu babeera wano ku internet bwasama naye bajja kusibira omuvubuka bajja musiba ne gurupu ye yenna bagenda kuvaayo ajja kuvaayo nga takyalina ganga olaba bamulese nga talina nviiri katugoloza ki ekidda nakati goloza wali abanene abali mu fayiro zino yes wali abanene waliyo order eri mabega nkugambye omulamuzi yasiriseemu katono nnyawo maiki yagambye tiwali kuddamu lawyer kyange kikugambye tokimanyi nnyongezayo guno omusango mpaka 28 kitegeeza nti byonna be baleese bakubye ebituli mu bail bamaze kubamu obutuli ate ne balaga nti wakyali abanoonyezebwa bano bayinza okudduka
Baline baloya bone bagamba tujja genda tugerezeganye ne bano betwa kuba ate bo bennyini bali mukulaga nti ate kitufu bakola authority. Baloya bagambe nti bajja genda bogereza kwa kinategeddeko nti waliwo enteeseganya kugenda maaso. Yes. Nga baagala kwogerezeganya ne bebakuba mu bw'obanga kankubuuze mu maaso g'omulamuzi omusango ogweganye naye eryo limugamba nti mwatula wansi wulira n'abaloya bamwe bataasoma batalina makulu ogambye omusango ogweganye mu maaso ga kooti naye ogambye nti mwatula ne complainant wakasimu ne mwesootinga oli musiru teweewaddeko obujulizi ate gweganye. Kati kooti tekkiriza ku negotiating out of court. Ate gukiriza otya ku negotiating out of court nga ng'olwo maze gamba omulamuzi nti omusango tewaguzza. O negotiating nani? Awo kawo oli omutuufu by the way. If you have said you are not guilty, then how do you negotiate the crime which you did? Ante kugambya nti state attorney yakubyemu ebituli. Nze nagambye bano baloya kikaaki bannange. Ate kati omusango mugweganye maaso g'omulamuzi. Ate kati eno mugambye mwagala genda ku negotiate muri dread kubanga ku request ya bail yabali yabaddeko nti tuli dread okugenda kwogerezeganya ne betwakosa n'aba bali mu ddwali ate omusango ogweganye. Kati ekyo council full figure yete yakitegeera. Council full figure yabaddeyo yadduse n'agenda wagundwa. Council full figure yabadde waawe tiyamazeewo na bbanga tiyalinde na kulinda yadduse n'agenda side ya Haji ne Hajjat yabadde wa Haji ne Hajjat n'ensereko. Ozanya ne Junior Sokola bekano babuza ali skin emirundi esatu emisango gino bagizza n'agamba nedda ku request ya bene bagamba twamaze doctor seganya nani twayisotinze ne complainant ate mwayisotinze ne complainant ate omusango gweganye nti waguzza ate kati wayisotinga china ye olaba bweko bomwe bitulawo kati era bakanso bene bagamba bagenda kugerezeganya ne bebakuba ensambya. Nti ate basaba nti bamute bagende bogerezeganye ne bali bebakuba nti bajja kuva wano bapromisinga omulamuzi tujja kuva wano bwe yote bino ebigambo byabadde tujja kuva wano tujja genda tubakyalireko sobole kubanga twesootinga ate kati wali mugundi mukaguli wagambye togizzanga ku kati gogenda kyekiri kyenkugambye tugundi yakola ki gundi ono state yabakubyemu ebituli bonna zibadde kabangali bbiri emu negoberera egoberere badde judde ba top buno top red na basose wali ku motoka eri esose eyamukimyawo ku mulyango yabaddeko aba top na ba prison nezigenda tebamanyo bayalezeewa kati nkugamba kiri nti ffe Uganda twagala nnyo okusala ebintu ebigambo nga tukozesa nawe nente twetegereza abintu oyo mwana ina criminality munja zegwaze nga akola naye abantu nga abantu abangi basiba ono mwami alina ekintu kyayogedde nti prison service ye yamulese mu bus ate zino ezimotote zo zaawakwa omusibe addirayo mu basi ya prison ngera ne polisi ya prison mukuuma anti kati kyenkugamba naye mu dakiika yabazze ne bamunona era kitegeeza nti senga ne bamutadde baba tetebagenda mukize which means kiri tukyali ku kiri ani asiba alien skin yono wakasimu gwe baleeta ye wakasimu twali tulabyeko reference baba mplantinga bu plantings okimanyi otya abanazijja basobola kwetoloza ku kantu katono nnyo si papa sente ziyali agaba nga bw'omumanyi n'emmotoka ziyali avuga yali asobola kubba sente kati gwakana akantu akatono ke bakuleetera mu face yo n'olaba kana akatono k'olaba naye ogenda kuwulira kati nange ekyaŋŋaanya okubiyingiramu kyenva nkyatidde okuyingira mu nsonga zino oda jjukira we bakwata oli bodegaadi we yaani Julio bagamba nti abaamuleeta baali b'amagye ne poliisi yes bwe ne bamutwala ku fangoni ne baaza ennyumba kati ode yaze ennyumba y'alien yavaawa ne ode emukwata yava waani bas kati n'emmotoka ezimukimye eza red top eza military zani ani ode va waani kitegeeza waliyo omuntu omunene exactly bogenda kukyetegereza mu angu nkugambye singo oddayo ne weetegereza kooti eno yekyasinza okutuula okumala ebbanga ddene ate nga ebbanga ddene nga buli kimu bakyeta bakikuba buli kimu kye balese bakikubye